bakutte abakazi, basezeeko Abaganda ensingo, batukoze ebikolobero byonna. Naye abantu bakyagaanye okutegeera. Bakyabawa ssente, bakyawa abakyoli ssente. Naye bagaanye okuyingira eryatto lya Nuuwa. Tubategeezezza Abaganda ba Katonda nti tukoze ekisoboka kyonna. Tusalamu obutambi. Ne tusaba ensimbi, tugaa nti bannange twandibadde tukuba ne bokisi ezisuuka 10. Naye tukubeko ka bokisi kamu. Ne tumala ate okusonda ezinaakakubisa. Ate ne tumala ate okusonda nti ate bannange abanaabutambuzi obutwala e Masaka nabo bambi nga tebalina ntambula. Namuga nti kati ate twazifunye naye ate ez'entambula tezinnabula, maya zikyabuze tezinnalabika. Kale nno tuli mu buzibu obwenkanidde awo. Naye nga tuvaayo ne tubutegeeza abantu nti bannange, nti ffe twafuuka kisekererwa olw'okubeera e Bulaaya, naye ng'ate engatto ya lubege. Engatto gye ziva ekiva e Bulaaya, buli avaayo akoona ngatto. Buganda teyasabwa akoona ngatto ya lubege ku lwa Buganda. Ali e Bulaaya. Naye nga tubategeeza bannange, twetaaga obuyambi. Newankubadde ng'amazima gakaawa, newankubadde ng'amazima oluusi mazibu nnyo okutegeera nti abantu baagala abantu baffe bajjayo bazannya katemba, baagala laadiyo zireeta bannakatemba, tukuba bulango ne tukubira laadiyo bulango, bwe baagala. Naye bannange mu lutalo olw'okwenunula tebaagala baleekaana, tebaagala bantu bakubakayo. Tulina okubategeeza obuzibu bwe tulimu nti bannange, Omulabe alina obukodyo bungi, nti Omulabe wa leero yeetuuma linnya Ganda. Omulabe wa leero ayogera bulungi, balondayo omusajja atananaagira. Naye ffe ku laadiyo kuno bakama baffe batukkiriza okuweereza ku laadiyo. Ye CV gy'ayagala nti ayagala kintu kimu, nti olina omutima ogw'amazima ogulumirirwa Buganda. Ye kyayagala program manager, kalabalaba webiweerezebwa ku mpewo za leediyo, ababaka. Ye CV gy'ayagala nti nno omutima gw'Omuganda ddala mwamba olukufu gw'amazima, oyagala ensi yo. Nga Katonda bw'atugamba nti nno bw'okwagala Katonda tomugattikako bintu birala byonna Katonda ebyamasitaani. Obuganda tobugattako kintu kirala kyonna kibubbika. Ye CV yokka gye baagala. Naye za leediyo ezibuzaabuza balondeyo omusajja alina eddoboozi eryogera obulungi, ayogeza eggono. Nze sobola kukola ku laadiyo ya Makanda, simala balukanda, simanya biki byema bikongoliro banda. Kwamba bajja kutuuka ntandike nti ate ononaagira ku laadiyo yaani ng'oli ayagala kwekolera nsimbi ze kuzitula kalinaye mu kibuga agisaliremu abaana. Abalanga bali baganoga nti abo batali ba professional bajja batya okukola ku laadiyo. Professional yange gye nnina yakwagala nsi yange, nti obulumi bw'ensi yange nze mbumazeemu ebbanga. Tubuuse emirambo, tusoose ku mirambo egittiddwa, tuyise ku malodi bloka,
n'olekako mukulu wo gwe n'ogiyitako naye ng'oli olwokuba oli mwana muto, ne mukulu wo n'asigala ku road blocker. Otalwanyinyitira muganda we ng'alina okudduka mu magye ng'otalunyinyitidde. Naye ate ne tubeera nga oba tukwatibwa omukisa nti twalinawo omusajja gwe twali tumanyi abaali abayuusi mu Mitiyana nga bamuyita Muhamudu Zinda, yali Munnalwanda, be waffe Singo. N'atusalira mukadde wange n'amuwaayo akasente okufunira muganda wange akapalati okusobola okuddukayo mu lutalo, ng'abaana Abaganda babattirayo nga amaze okubeera ebikolobero byonna ebyaliyo. Nga tebannaba kusalinkiriza kugenda nnyo kuyingira mu bulemeezi nga bakyali mu musingo mpolampola. Naye ekikwewuunyisa kaakano nti omusajja eyali abayuuthi abatirimbula ennyo abantu mu Mitiyana, ate olwaleero ali ku RC ebukomero eyo nga tunatuuka mu kikuubo. Naye nga ye lwaki kuli ku mulembe gw'Obote paali ba UPC ng'erebe bayuusi nga batufukaamirira okufunira muganda waffe akapalati asobole okuyita mu Mitiyana okutuuka e Kampala. Naye kaakano olwaleero ate era singa era oba olina ky'oyagala ate era gw'ofukaamirira kati era be bali mu RC. Tubategeeza obulumi obwo bannange bwe tulimu kaakano. Abaana b'Abannalwanda bateeganga abantu ewaffe, naye nga amannya beeyitaga Mamba, nga be Bazinda, be Bansuubuga, naye nga Abannalwanda ewaffe Ssekanyonyi eyo nga bateeka abantu ne bakuba emiggo, nga bakuba abaana b'Abaganda emiggo. Naye nga era bwebuzibu bwe bumu kaakano bwe tulimu. Tulina obulumi obwo bannange. Ngenda kubazzayo katono wa muganda wange, naye nga empuliziganya zaffe zonna nzigule. Essimu yaffe omugatte eri noti 4498 Skype yaffe eri Ngabo ya Buganda. Osobola okulugumya n'oteesa ku mulamwa guno nti gwe obulabe oba omulabe omutunulidde otyo oba tukoze tutya okulabula bannaffe abaleme kutuusibwako obulabe, tutaasizza tutya Obuganda. Muganda nge Mutabaazi. Neyanziza nnyo ssebo Ssaabasajja Kabaka awangaale, weebale kututambuza kulambulula nsonga ezo. Omulabe n'obulabe baluganda, omulabe ate yakola ebyobulabe. Ebyobulabe bikolwa, omulabe byakozesa ebimufuula ate okuba omulabe. Nga bwe twazze tubanyonnyola obutemu, okwokya amasiro, okusaddaaka abaana bya bulabe, okwokya obutale bwe bulabe. Wabula ate ono abikola ye mulabe. Kati twawula baluganda batambula bombi, ekimu kyekidda ku kinne waakyo. Kati ku nsonga ezo ne tutunuulira obulumi bw'ensi yaffe bwe tulina, ku bulabe obwo obuzze butukolebwa. Ddala tutunuulire butunuulire bwo bugende mu maaso nga ffe tweyanza, nga abanoonya okukutsa embuto zaabwe nga bali mu kubeera nti bafukaamirira kusaba nsi, kusaba federo, bamayiga simanyi baseggona. Kati ebintu ebyo bye tutunuulira ku bulumi obunyigiriza ffe abantu abanaku, obunyigiriza
abaana nga muganda wange bwakutegeezezza omwana atandika okulwala pulesa ng'ali mu lubuto olw'ebikolwa nnyina byatunuulira n'embeera gy'abeeramu mu nsi nga yeekangakanga balyawa leero omwami anaakomawo mpulidde ate gwe bakubye akatayimbwa twewali munnyo analeeta omwana afunayo kasente kati aba yeekanga ziri konekisoni ze n'omwana naye kyabeera mu lubuto kwegamba bagenda okuzaala ne bagamba nti omwana mutaali na pulesa sukaali asima byonna bya luganda byonna bitambulira wamu omwana tassa bulungi bwe bulabe obutuliko abaganda olw'embeera embi eri mu nsi yaffe tunyigiriza nga teriimu ssanyu